Ampuliriza nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero eky'essuula omulimo gw'obwambega gunniraanya ne maaso ey'omukaaga mu kitabo kyaffe kino ekkatala ly'olugendo ekitundu ekyokubiri. Naye nga sinnakitandika oba essuula eno nga sinnagisumulula, munzikirize katono nnyo nsooke ate mbajjukizeeko ku biki bye twayiseemu mu ssuula ewedde. Essuula ey'okutaano nnumika emboozi y'okuttibwa. Tujjukira nti mu ssuula eyo munnaffe kwerimidde yasaze olukujjukujju n'agenda n'alumika emboozi y'owakakookolo gwe tonnaba kutegeera gye yabadde anyumya n'omukulu Kikongoliro, era emboozi eyo gye yalumise mwe yategeeredde nti banne be yali alowooza nti bazzeeyo ewaabwe ate baali bateegeddwa era ne basanjagwa bonna abanyazi abaali baagala okubanyagako ebintu bye baali batwala. Kakase bwe tubijjukira essuula eyo nga tugifundikira oba ekitundu ekyo nga tukifundikira, bannaffe babadde nabo balikutteko oluvannyuma lwa munno okussuuka, baasazeewo badde ewaabwe era we twawunzikidde ddala ddala ekitundu ekyo b'essuula eyo nga bamaze okwebagala embalaasi balikwateko. Nkakase bye mubijjukira. Kati muzasaba munzikirize kati nkasimbula awo mbongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'omukaaga omulimo gw'obwambega gunniraanya ne maaso. Tweyongerayo wabula nga bye neefumiitiriza ennyanja ntono olw'okuba nali nnyina bye nawulidde okwawukanako ne munnange. Nze nagenda mmagamaga era ng'anoonya ewaabadde ensiitaano. Nga tuyingiridde ddala mu kibira, ennyindo zaafaanana ne zitandise okuwunyulwa omusaayi, kwe kwongera mu kaweefube w'okwagala okuzuula. Wabula waliwo we twatuuka ne nfaanana alina kye nnengera kisuuliddwako ebiti, naye mba nnyongera okwetegereza embalaasi gye naliko ne munnange n'ebuuka mu bbanga n'edduka nga bw'ekaaba. Wabula teyagenda wala, emisinde n'egisalira mu maaso. Nga nkyebuuza ekibadde kigituuseeko, okulaba ng'ekubiddwa engeri y'akayiso ku kisambi ky'emabega, nga ngenda okwebuuza akikoze obwongo tewaŋŋanya ne bundoweezesa nga ddala owakakookolo ye yali akagikubye kuba ye yali emabega waffe, wabula saamubuuza lwaki ekyo yali akikoze ne mbivaako. Mu kaseera ako we nali neetaaga okwetegereza twali tumaze okuyitawo ebigere nga 10 ate nga okudda emabega si kyakisobola. Oluvannyuma ekibira twakyabuka ne tutuuka we twali tugenda okufunira eryato erinaatwongerayo, anti lye twali tujjiddemu teryaliwo, ekyali kifaanana nga nti bannaffe be baali baligendeddemu. Wabula nze bino byonna nali mbitegeera nti enkwe zipangiddwa okutuwuddiisa. Weewaawo nasirika obutanyega, naye nga mpulira nnina bingi bye nali nkyetaaga okuzuula ku bantu bano. Bwe twamala okusimbula nabo ne bakyusa embalaasi zaabwe baddeyo, wabula ye owakakookolo yalwawo ng'atutunuulidde. Nga tudda munnange yansomberanga emboozi, wabula nga nze obwongo tebuliiwo, era oluusi yannindanga mmuddemu kye yabanga mbuuzizza, naye nga buteerera. Emirundi mingi yamalanga kunkoonesa nkasi nze okudda mu ntegeera yange. Oluvannyuma lw'ennaku 2 twagoba ku kizinga ky'okwaffe era twasanga tulindiriddwa nnyo. Wadde nze nali mmanyi ekyatuuse ku bannaffe, naye nange neewuunya nnyo nga tubuuziddwa ensonga lwaki twali tuluddeyo nnyo bwe tutyo, ate era nti lwaki tukomyewo babiri ffekka. Anti nali ndowooza nti ekyokutukisa baali bakikoze ku ffe ffekka obutaagala kututiisa lugendo, kale nga ndowooza nti ye omukulu baamutegeezezza. Ng'atalina kye mmanyi nannyonnyola ekyaliwo ne ntegeeza nga bannaffe bwe baali baavaayo ennaku 5 emabega, ffe ne batulekayo, munnange emisego gyali gitaagudde amale okussuuka. Bwe tutyo nga naffe tetumanyi nsonga lwaki baali tebannaba kutuuka ne gye buli eno. Omukulu yampita okuva we twali tubyogerera ebyo n'antwala ewuwe
nyongere okubimunnyonnyola kuba byali bimulemye okutegeera. Wabula ng'ebyokumunnyonnyola ekituufu nange sibyekakasa, naye nga njolekera nafuna ekirowoozo ne mmanya nga guno gwe mukisa oboolyawo gwe nalina okutuukiriza ebiruubirirwa byange. Nga mbinyumya nasala amagezi omukulu eyali alowooza nti bannange baamirwa nnyanja ne mmuleetera okwekengera abantu beeri nga bwe bayinza okuba nga bannaffe baali babawambye buwambi. Weewaawo ekituufu mu nze nali nkimanyi. Ku lw'ekirowoozo kyange omukulu yatumya Kawuulu eyali akulira ebyokwerinda by'ewaffe babigaayigaayemu bazuule kye bazzaako, era oluvannyuma ekyasalibwawo kyennyini ekyali mu nteekateeka zange, anti nayagala babiteekemu okubabega okwo nange kwe mba nsinziira okuddayo okunoonyereza bye nnali neetaaga okumanya. Olw'okuba baali beerimbise mu kubanga tebamanyi kyatuuse ku bannaffe, twasalawo twefuula abababikira tulabe kye baddamu, era ababaka abaatumwayo bwe badda baatutegeeza nga bwe batusaasidde ebyensusso, wabula nga mbu bo baali bateebereza nti osanga abantu baffe obuzibu baali babufunidde mu nnyanja, kuba mbu singa si ekyo nga baali babufunidde ku mitala gyabwe mu matwale gaabwe, eryato kwe twali tujjidde twali baakulisangawo, wabula ekitaali bwe kityo. Abaakyala obubaka bw'amazaawa ga bannaffe baagenda kumu n'obubaka bw'omukulu obwali busaba mukulu munne Kikongoliro akkirize muwala we Maaso, omumbejja wa kuno gwe yali yayaŋŋaana okuliraana, agendeyo akyalire ku mumbejja w'eri omukulu amuyigirize ku mpisa n'egimu ku mirimu gye yali akola, gamba ng'okutunga n'okukola ebyokwewunda by'abakyala nga mbu bwe nnali mumuwaanidde. Luno olukwe nze nnali ndupanze bwe nategeeza omukulu nga bwe twali tuyinza okuyita mu muwala we okuggusa kino. Ye nga nannyini mwana kino yasooka kukigaana nga tayagala kugatta mumbejja we mu nsonga ezo, wabula ne mmutegeeza nti waaliwo engeri eziwera okuyitwamu okugira okumanyibwa kitwaliko, ate era nga atali mumbejja twali baakukaluubirirwa okufuna engeri y'okukettamu. Kawuulu naye kino yali akisembye, wabula bwe yalaba ng'omukulu Gwisa afaananye yeeraliikiridde, kwe kusalawo tufune omuwala omulala y'aba yeefuula omumbejja okusinga okuteeka maaso mu mirimu egikkakkanya ekitiibwa kye. Kino nange nali nkisiimye, wabula ne ntya nti omuwala afuniddwa ayinza okulemererwa okweyisa ekimbejja be twali tugenda okubega ne batugwamu, era ekirowoozo kyange ekyo kye kyaviirako bombi okukkiriza Maaso y'abaggusa omulimo guno. Oluvannyuma lw'okukkiriza enkwe ze nnali njagala okweyambisa, ye ng'omukulu yalonda nze okugendera ku maaso nkole ng'omukuumi we, wadde mu kusooka omukessi gwe baali baagala okusindika yali mulala, anti olw'okuba yali akimanyi nti nze ne muwala we tulinamu engeri, yakimanya nga nnali siyinza kuganya kabi konna kumutuukako, kwe kukkiriza n'akola ekyo. Weewaawo era ekyo kyennyini kye nnali njagala, naye nasooka kugaana mbalowoozese nti kye baali baŋŋamba saakirinamu biruubirirwa byange ng'omuntu, naye oluvannyuma lw'okubawuddiisa okwo mpozi nabo okunnemerako namala ne nzikiriza. Abaali bagenze okusaba ekyo nga bamaze okudda n'amawulire ag'essanyu, omukulu yayogera ne muwala we n'amutegeeza engeri gye twali tugenda okukolamu obukessi, wabula omuwala yasooka kugaana ng'alowooza nti kitaawe ali mulwali oba si ekyo ng'anoonya waava okunvunaana, kuba naye yali yamulaalika dda nti singa tuddamu okuliraanigana oba wadde okubiwulira mu ŋŋambo, omutwe gwange gwe gwali omutemwa okusasulira ekyo, era yayita nayagala nve mbulamu kyeyava asooka okugaana. Naye oluvannyuma nga nnyonnyose nti tekwali kumusaagisa oba enteekateeka egendereddwamu okunkola obubi, yakkiriza. Nga bimaze okumutegeezebwa, nange bampita ne tubuulirwa engeri gye twali tuteekeddwa okuggusaamu omulimu guno, ebibuuzo eby'okubuuza, ani ow'okubibuuza era naddi okubibuuza, byatutegeezebwa ne batukuutira obutageza kukola nsobi yonna eyinza okutuviiramu okumanyika kye twaliko, era nange ne nsuubiza okubeera omwegendereza. Ebyo nga biwedde, ekyali kisigadde kulinda lunaku kugenda kukola gwa bukessi omulimu omuzibu ebitageraageranyizika, kubanga singa kakuvaamu n'okwatibwa oba waakuttibwa ewatali kulonzalonza.
Mu kugenda twagenda basatu, nze yali akoze ng'omukuumi w'amaaso ssaako n'omuwala Nalugalambi ng'omulabirizi we, era ono bulijjo gwe mulimo gwe yakolanga. Wabula nga tugenda mu lyato mwe twali mwe nasinziira okutegeeza maaso ekituufu, kuba ewatali kumugamba mazima be nnali njaayaana okuzuula nali nkakasa nga sisobola kubitegeera, anti enkola eyamuli mu mutwe nga byezuula birala ate bye nasangibwa mmanyi. Bye namugamba ekituufu yabyewuunya naye yali tasobola kugaana nti abisazeemu, kuba kino kyali kimuwaddemu okwetaaya okwawukanako ne bw'abadde yagaanibwa okunniraana. Nange kino kyali kimpadde essanyu, anti wadde obwambega si bwangu naye bwali bunnyambyeko okuddamu okuliraana eyali awoomera emmeeme yange. Enkola ezaali zituweereddwa zonna nazidibya ne ntondawo endala ezaali ez'okuggusa kye nnali neetaaga, anti nze ekituufu kye nnali njagala okuzuula kyali ku mwami oli ow'akakookolo, kuba yalina omuntu gwanfaananira era obwongo gwe baali buŋŋamba nti ayinza okuba ye, ate ng'omuntu oyo nnali njaayaana okuddamu okumulaba. Kye nnava nsalawo nkozese omumbejja ono afaanana amusuula mu katego k'omukwano, eyo gye nnaasinziira okuzuula. Anti wadde yali mulwanyi era ng'afaanana alina omutima omugumu, naye omukwano omuleetere tegulina bwe gulemwa kuyuuya kobe mutujju atya. Nga tutuuseeyo beewuunya okuddamu okundaba, anti baali tebalowooza nti nina obutendeke obumala okwesigisa omumbejja, wabula nga tebalina bugaaniro, kuba ekituufu nze nnali nsindikiddwa. Nga bwe baali bategeezeddwa, naffe tetwayawukana ku ekyo. Omumbejja n'afaanana eyazze okuyiga egimu ku mirimu gy'omumbejja w'eno n'empisa ze, nange ne nnyongera okwefaananya omukuumi we, mpozzi ng'amaaso galina omundi gwe gatunuulidde. Ampuliriza, ekyo kye kibadde ekitundu kyaffe eky'olwaleero, era essuula yaffe ey'omukaaga, omulimo gw'owambega gunniraanya ne maaso. Bw'ekyo bwefaananye okutuusa omulundi omulala lwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula era endala. Mubeere bulungi, mweraba.